This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you'd want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man. Wenno linga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda. Nice. Kati omusajja mugenda kumunyamunyamu luseke nyamnyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Kwetwala dakiika nga 2 dakiika nga 2 and twash. Kati owa boda wo wuuno Mama nga yangu yazze mangu andiyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul. Ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende. Bosi omutuusa bulungi ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Luzungu kadera zuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndi hapo ana bugura babaddi abakyala wale so muyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna nawufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangabi ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Dinner, Pan-African Pyramid. Global don't organize the 9 years. We've been 2 years part of the 9 years. This 9 years is when we started the awards. Yeah. But existence is 12 years. 12 years anniversary. Okay. Emyaka mwenda wetegekedde awards. Honoring the legacy, the humanitarian legacy of Rajiv Ruparelia. Rajiv yali musajjawo
You've really felt bad when he passed away. Olunaku olwaleero negatiddwako speaker wa Pan-African Parliament. Pan-African Pyramid. Pan-African Pyramid. No, you are the speaker of the Parliament. Yes. But so at the Pyramid you work as the CEO? Founding speaker and chairman. Chairman, Pan-African Pyramid. Speaker, Pan-African Parliament. Yes. Omukulu Andrew Irumba. Omusajja ateri antama. I remember there is an interview I did with you when you attacked the Queen Mother and the King of Toro. You were very bitter. And someone called me, told me, what? Omusajja afaji. So I asked him, but the man has his facts. Maybe you take him on with the facts. Omusajja afaji lwaki yawuliriza sho n'amanya nfaaki. Kubanga n'ensonga zaalimu. Anti mu Uganda tulinamu that issue nti akubuuza afaaki ensonga bwezi. There is a way, you know that royal family of Toro, it has kept things to itself. There is a way it has that gracious picture, and when you look at them, everything is good. So we also get shocked when we hear like you coming out to tell us there's land that was, I also did that interview with a lot of shockers, like, wow. Now let me tell you another shocking thing. Kubanga go kirese. Olwaliro wenjogerera wano. Maze emyezi ena. Nze ng'omuntu na mikwano gyange n'abalala na family abatonotono, family members abatonotono. Nga tusonda busonzi akasente akokubeezawo the Prince of Toro. Crown Prince kati Crown Prince y'omuntu abeera mu luli osobola okutwala entebe ng'oli avuddewo kye bayita Crown Prince. Naye abalala bonna mubeera balangira naye toli mu luli olusobola okubeera omukama. Kaakati ono Crown Prince David Kijana Ngoma Arali yalwala cancer of the throat stage 4 kati ali mulagaawo nnoonyeza Toro Kingdom okuyambako munnaabo yennyini Crown Prince okumujanjaba. Juzi bwe balabamba ku byennyini ne baleeta emiliyoni ezo 2 ng'omukama oyo Nyimba Kabambi Iguru Olukidde IV aleese miliyoni emu ne gwe yatuma Prime Minister we naye aleese miliyoni endala ejo ne ziba 2 ne bazireeta wano abeera wano gundi kira mbuzeezi no contribution yaffe tunoonya miliyoni 5 ez'okutwala Kijana Ngoma India okumujanjaba kansa baleese miliyoni 2 iyo Kingdom number. Kingdom eyo eyina properties zeyasikira okuva mu bajjajja ffe ng'onoono naye ayinako share because he's a Crown Prince. So ebintu by'okuuma ebyo si bibyo. You are a trustee. Kati trustee eno family naye evunaanyizibwako kyenkanyi nga ggwe enjawulo gy'olina nti gw'otudde mu ntebe. So ono bw'alwala mwana w'engoma mwina mujanjaba. Wano Buganda Kingdom njagala nnyo. Tolaba obuvuyovuyo buli mu Buganda Kingdom. Naye balina account, balina ne office number efa ku baana b'engoma. Nti bw'olwala togenda kusonda waliwo office ekukwatibwako gyo bajja ne banoonya sente. In fact ogenda mu ddwaliro eyo office neesasula. Omwana wo bw'aba ayagala genda ku ssomero oba alwadde eyo office y'obuvunanyizibwako gw'obeera eri. Tumulaba Prince w'e Buganda babeera eno bali ku mazzi nga bawuga bakola kibalya. Takola naye life is good. Okitegeera waliwo bamutegeka obanga bintu bya jjajja si bibyo. So Toro Kingdom iyo tayina nkola eyo sente bazifuna we bazirya. Kingdom kati zonna baazwa buli mwezi miliyoni 46 per month okuyambako Kingdom. So Toro Kingdom buli mwezi afuna sente ezo times 12 omwaka sente mekezo oloma kujanjaba muganda wo Kasuku a Crown Prince then efuna properties efuna sente mu properties amayumba abatoro ge bapangisa mu amaduka mu kibugo mu poto ga Toro Kingdom amataka abatoro mwe bali ga Toro Kingdom then ina sente ndala zefuna mu bayambi nga kati waliwo nga abantu ababeere bweru waliwo the Toro community baleta sente ne bayamba abantu babulijo government ya bulijo mu 7 nyine abo sente zona bozi kunganya miliyoni 5 zokubula kujanjaba munno encha bwafa ngondetere baron tugisome amabugo gaga na miliyoni 10 nkuzayo nazo oyagala mufu oyagala mulamu. Okay, but that also brings us to a discussion. There's one time when Nakulabanga you're posting about a bar you went to. Yes.
and you felt you were being segregated. And I was like, Irumba, do you go to the bar? Do you still go to the bar? You're a person, because the only things I know you love doing a lot is gym. So in my mind, I naninkulaba ngo omuntu ayagala you get a place n'otuula n'onywa akakyayiko nga be munyumya Pan-Africanism, politics, what, you know. So when I saw you posting, I was like, wow, I speak what others fear. Katika suku kangu shocking. I am that person they call an all-rounder. Ngabo chimanyi mbadde muna mawulire kumala katemya nga 16 investigative journalist. Investigative journalist tewali kyesuwala kunoonyerezaako. Bwe manna kyenjagala kati ngekyo kyengenda kunyonyola. Natwala obudde ngende mabala ndabe what happens. So if I have a reason to be in the bar, I will be there. If I have a reason to be in a hospital, I will be there. If I have a reason to visit a mortuary, I will be there. If I have a reason to go and sit on the roadside, I will be there. I am that go-getter. So what happened? Kakati, ngenda zogera bala biri. Last year, nali ndi na mikwano gwange. Mikwano gyange twagenda ku beach Entebbe Victoria ku mazzi ne tubeera wano tuseerera. Studio eri atwaddemu eri atawo. Bwe tuvaayo obudde nga bukyali sawa nga bintu katuyiteko ku baala awo. Tukansanga ne tusanga Paradigm. Omu ku mikwano gyange akutule mwana wa minister. Omulala yawasa muwala wa General Sale. Omulala is an accountant, very prominent accountant. Omulala muwatabani wa minister, omulala awasa muwala wa General Sale. Omulala mikwano gyange abalala actually omulala yali avudde Jamaica. Kwano gwange wa Jamaica. So bwe twala tuyingira bute Paradigm Lounge eri awo kansanga kumpi ne Galaxy FM awo. Omwala atusinkana mangu. Hi, you're welcome. Nga bulungi. Her smiling. Thank you. Have you booked a table? No. Okay, where would you want to sit? Would you want to sit in the VIP or... Why? Why are you asking us that question? And kakati, here VIP, they are already placed muzita liquors. But placing awo echupa ya mitwala 3-4. If you are sitting there, you must buy that. You must drink that. Watu yagala wanu kati tugende eri manju. Nenkola bwenti nemutunulira. Nemugamba madam, I am a mature person. I know what I want to drink. So you have made for me a choice already. Kasuku, omuntu akoledde choice kyononywa. Bw'oba toyagala kunywa kino vaa ogenda otula eri. I protested. Kati when I protested, balaba nti siri muntu wa bulijjo. Omwala bwe yagana consulting manager we. Manager nga mulengera wali. Yagamba okay, mumuleke. Let him sit where he is comfortable. Netutula. Bwe twatula, eyo botto ne bagijjawo. Netutula comfortably. Twasasanya sense suka milioni 1.5. Naye nga botto gyabadde atada tukakaya mitwalo aga. Asatu. Oluvannyuma ne mpita omwalo ne mugamba mwe mulowooza nti okunywa botto emu emitwalo 3 ne tugimaleko the whole night kyekibakulira sente. That's why you are classifying people. How much money have I paid now? So if I had gone, that is number 1. Number 2, bwemba mulowooza nti kibakulira sente kyemulina muntu si kyokka, it is this Sigundi winery liquor. Kati muteekewo boundary, muteekeko ekisenge wano. Abaweni mubeere eno, ab'omwenge bbiya mubeere eno na soda n'amazzi. So that tuleme okulabagana. Ozeli wa VIP wa wine gende eno, wa bbiya gende eno. She apologized, nekireka nekigwa. Naye namala ebbanga nga siddayo. Juzi bwe naze after 1 month nsanga ebbala yaggwa. Kati natula almost alone. Almost, kubanga I posted about it. Natula almost alone. Kati bagatula wona woyagala. Naye mpita mani nemugala, do you remember what I told you? It's very bad to classify people. Segregate. Omuntu bwemugamba tula eri kubanga togenda kugula liquor. Ne bwana atula enkya tagenda kudda. Because he's already not comfortable. Ekyokubiri, gwe bala bbiya mekaze banywa abo boolowooza. Abo abantu bbiya mekaze banywa. Kubanga omuntu anywa bbiya, dakika 3 agenda gifuka, n'adamu n'anywa. Owaweyini asobola okusimba paka bw'ava nga tafuse. Ekipa emitwalo 3 bonna ne baginywa ki? You know, n'ateeka Uganda Waragi ne bagitabula. So ojja kusanga mitwalo nga 5. Naye tobaze. Ekyo kimwe ekyokubiri. What about in terms of crowd pooling? Abaweyini bwe bazze bali bameka. Ate bana babbiya bali bameka. So who is pulling who?
proud because Kasuku no bera wano wenama ba customer abiri ngabanywa wines yezo nibakwa sente nyingi, but at the end of the day as a business you need the crowd also. Omuntu kuja nagamba wabadde abantu bangi nabo nayo yetage as a business, so that if there is a band coming to perform to entertain, there is a crowd to entertain. Ekyo bwe nakimala nadde ne mugamba juzi after 1 month nabadde wano ku 2 weeks ago nabadde ku Davila Ebukoto wano wagulu wa Kabira Club. Ate kino kyabadde bad experience kuba ate batabanzikiza na kutula nayingidde wente omwala era nakola awo mukoridawo nga bajja batusinkana bwe mugambye inze tojja kunsala bya kunywa ngamba kesa now there is sitting down there na tukulembera ndabayita mu bantu ndabayita paka eri wansi olaba kwolo that day nalaba batimbyo gundi ono yali agenda kuyimba wakadongo kamu yani oyo Haruna yaliwo nga kipande kibatadde ko ali ku screen kiendaba nze nali no season nakulaba gundi music nali simanye just felt like I needed to be out. I came nali simanye na ba music bya batuisao ku stage yao ne batuisa wano ne tuge eri wansi kati ne tudro ate fentebe yafinga eri mabega wa stage togena nakulaba ekiri ku stage ne tusanga abantu nga bangi nnyo batudde abalala bayimiride entebe ziweddewo naffe ne batugamba entebe ziweddewo naye muyimirire kana akatebo naye waliwo bona batuisiza waliwo bataddeega amacupa gonna wali empty ne batugamba nti these are reserved. Yeah, but you have not heard of reservations? Yes. Because that's why nkuzayo waliwe twatandikidde. For us who go to the nightlife like almost every day, we know that if you want those good seats, you reserve. And it happens. Era those who cannot reserve, babakola be bati bafunira gye babeera because wano wabeerawo aba reserve is the one. Most times those reservations are at a cost. Bakugamba to reserve this kiringa bolaba bobo ogenda mu theater oba ne kubivulu kati ennaku zino bakola abagula emmeeza n'ogigula nga bukyali gwe bojja olina we bakuyisa n'ojja n'otuula wano asasudde obusasuzi ticket there and then era nawe bakufunira gy'okola ki. So that is what happens in the night. I don't know why you find it segregative. It is because what they do also bw'oyingira bakubuuza wabeerawo emmeeza ze bateekawo for those who are coming but have their money to reserve. Or to pay take for it, that. Yes. So that they ask you, do you want a table? Then they'll tell you the table is 400,000. But the catch on that 400,000, apart from you having that you're going to sit comfortably, you're going to have a nice view, bakuterako that bottle. Depending on who is sponsoring the night, if it's a Belea, they may put for you a Belea bottle, which they value at maybe 300. Then the 100 is for, but for us, we have been experiencing that all our times. Kati, that's a wrong mentality, Kasuku. This is why. Kasuku, why twagoba bazungu wano mu Africa? Twagoba segregating on the account of color. Color yoka. Yeah. Then Kasuku no beranga toili mubbi. Nayo muzungu kastalaba color wa black oli mubbi. Oli mubbi. Yes. Tubarwanyisa ne tubagoba wano. Kati abaddu government naffe they are segregating us on account of how much money do you have. That is colonialism, that is segregation. In fact, I'm a law student. Ngoje kuba muna mawulire, I'm a law student. Mu mateeka ga Uganda tokkirizibwa okusosola abantu. Tokkirizibwa. Kimenya teeka. Naye mu Uganda ekyendabye nti omuntu bw'akola ekintu ekikyamu ebbanga ddene ne kibeera accepted mu society abeera nakyo comfortable. Ekyo kikyamu. Kasuku. Yes, before bibeera classified. N'omunyonyi bwe muba ngenda kulinya ennyonyi Ethiopian Airlines waliwo sudiru gy'atuula sisobola kutuulayo. Mu business class. Situulayo. Ne price yanjawulo n'ebigabi bwayo byanjawulo. Naye enjawulo ero nti seera babiri eri ewa sudiru. Right from the ticket here, ticketing wano. Sudiru waliwo batuula ewaabwe waiting waliwo batuula. Ennyonyi ne bwe beetandise okutika kati baggulawo gundi kye biyita opening gates. Batandise ku boarding ofunye pass ogenda. Basudire basooka kugenda mugera mubeere eno ne bagenda we batuula wanjawulo nnyo naffe we tutuula aba bulijjo ikono mukitegeera era bw'ojja tomanya nti batudde eno balyaki bakola ebyo byabwe naawe byo birye era ababa bakolako kabini kulu bakolako eno engeri gye bakolako muyinza okulowooza nti actually mwe first class okitegeera they give you
the due customer care that you deserve as a human being, not in terms of how much money you've paid compared to Sudiru. No, all of you are treated well. Ebeba wakulya entula gye mutulamu, the leg space wemwebaka, blanket gye bakuwa, emere, wains, binzo obukwawukana. Naye gwe tomanya ne bifo wa Sudiru. Gw'oli eno okoze eki, oli mu kunyumira byammwe. Ate mwena muli comfortable. Problem eri mu mabaala gammwe kye muli mu kukola. Nti oli zino za VIP aziteeka wano mu maaso. Nojja ne bakuyisaawo ne bakutwala paka eno wansi. It already creates that situation where you feel uncomfortable and segregated on account of money. Anyway, Nobe tugenda mu malwaliro. Bw'osanga nti eno zeno eri VIP kabeera kasenge kako. Bakuleta na bakutekayo gwali eno tomanya na kifaayo. So muleme okukozesa examples n'embeera enkyamu mu society ku justifying a business. Kasuku, bwe tugenda ku Serena Hotel. Isn't it a VIP place? It is. Bwogenda ngo oli kachere. Bakusegerogeza ngo gwetula wano gwetula eri. Otula woyagala kutula. Ekyo saba n'ekyo oli kyasabye, oli minister, nze ndi Kapere Irumba, bye tusabe bibawukana. Naye mwena muli rudawa, muli ku Serena. Nga nkola bwakana. Antikati nze ndi mu night life. Yes, sebo. For us, we've been through that all our night life. And it's very normal. That is why you see I took time to listen to it. No. Because twechiri. Yes. Yes. Kati njagala kuwa brand sibo kirina kuba. Kati in fact gwe mwenyini badde nkulaba ku TikTok yo. Oleta bere yano osumana bananga fetu lyeno nyoko. Nyoko. Okay, that's okay. Kasuku waliwo ataine emitwalo 5. Aine emitwalo 5. Bwoba oguddewo ekifo ekyo noga buli omu ajje bwe batuuka omuleka kuba segregatinga mu ngeri ya gamba nti Kasuku nnyoko yabeere wali kikyamu. If you have called people to entertain them, entertain them. Yeah, but they categorize. That for VIP is here, tables here. If you want to categorize, do it right from the entry point. Tetwagala kumanya bifeyo mu VIP. In fact call ebala biri. Zino zaba Kasuku ba bereya nyoko ukoze bitya katukola neza ba Kapere. Nze wenzi jeno ndeno mu masanyu gange musaka kulaba kiri wa Kasuku. Okitegeera? Na yebo gama nti mujono mixing ne tuka no tawulira mu wali. Kasuku, it is very degrading. It is very degrading. It is dehumanizing. Kati Kasuku, mulimu ebintu byemutanse kukola mu society ya Uganda. Bw'okikola emirundi emingi. N'ofuna n'abakwagenda bakuteeka mu sente n'okitwala kituufu. Paka nze wengene nzigura wetteeka ne ga kino kikyamu. Yes. Kanko ekyo kola kirala. I have caused a lot of controversy in many places where I've gone. And many times I find them comfortable, I make them going uncomfortable. Abamu basoka nokulooza ndi mulalu. Nagendeko ku Tabebuwa etoro footput. Tabebuwa. Tabebuwa kifo nti bo baagala bazungu. Naye tebakikugamba. Boba clientele yaabwe baatagetinga bazungu abalina sente to spend, money to spend. Abajje no holiday. Naye tebakikulaga. Kati bo kye bakola. Wano online bwogenda. Oteeka mu details zo. Ne bala bantu gwe Irumba. Oli muturu Kapere toyina sente. Ne bagamba reservations are full. Okitegeera? Tetuyina. Kyokwa muzungu bwakubayo. Ate ne bagamba it's available. I tried it. Olaba colonialism eyo. Inze wenkubye esimu. Nensi ne ime ne bambuza details ne basangane mu Uganda ni muturu Kapere. Ne ba suspect nga sina sente. Ne omuzungu n'akikolaawo je ne bagamba the reservation is available sir. Olira. Kati mulimu mu Uganda al comfortable nature agamba yeah it is and for us we never know because it's what they want. We never know because we feel if they've told you we are full, they are full. Yes. But then you know most places have management has reserves the right to admission. Yes. Kakati bweba yagala kusigorogetinga de wamwe Bungereza si wano mu Uganda mu Africa twabagoborede kati nze kyo nabalwanyisa. Ira nakati nkyabalwanyisa. Kubanga nali no muzungu wale mukwano wangu entera kubeera nayo nawe namogera bajagge. Naye no muzungu gwembeera naye. Bobo wegene no muzungu gwembeera naye. Ate naye nyine muzungu mu France naye alwanyisa colonialism. Kusho yangao is even an award recipient. Twali fenna ne Uganda gal kutestinga kino. Ne nkubana bagamba reservation fukate ne yene mu email
nasindika nakuba n'esimu mugamba it's available so when do you want to come tomorrow or what ne gamba olabi okutegera ate ngoyinza kwesanga nze nana sente njo kusinga omuzungu ono naye because of color kati ebintu nolulala nali ne Ruhunda honorable Ruhunda we footput yebo yakuba esimu niwe mukiri noga is okay come nze wenkuba esimu ne bagamba we are full ne mbagamba olabi you a member of parliament or they are scared of the chaos you will cause like no. You said no si kyekyo tebakikola kunze zeka I've been doing research nti waliwo before eyo toro nawalala bine ebyo kumuliramu kati result says bayina target audience yabo je baagala kati abazungu babere tebaagala mbo kubatawanya baze mirembe jabo tebaagala kubatawanya so you create a good conducive environment for them by blocking other people waliwo batukana bagakatwano tetwagala olete omuntu mulali yana sente meka milioni 10 nga basasula remember bavuderi bweru bayina sense zabo so byewe bakola ebintu ebyo bisobola okukola nga gwe businessman but you must be mindful of the fact that you are doing business within human beings not animals. Even animals have rights osobola kuja notabute empologoma irumba gundi netakwata uwa. That's a discussion we are going to have to continue with some other time. Yes, I've seen your argument. I've actually even seen Sheila Gashumba at some time. You're posting about some restaurants. I think around Muyenga there that are doing the same. But there are a few questions. I don't want to make the entire show about only this discussion. Okay. But well, we shall revisit it at some point. Katengeri joli mkwano gwa badafira kubankola bayinyo. Manager Mugambi waliwo pan-Africanist. Bino byetukola. Kyadavira chonja kwa ukana muko nawe. Waloche bagamba management reserves the right to admission. Yes. Nengeri je bakola mu reservations zaabwe. Indeed, if you've not made the reservation, then you have to move as they tell you. Antkat, you have admitted me to enter, but you have disqualified me on the argument of how much do you have. How much do you have? For bato inase. Ungaka suka mwamba vera mabala. Baba manyi nti bia tezukola magoba lwaki ogitunda lwaki ikiriza bakasoma babia. Tebakugamba nti olokuba ogenda kugula bia. It's the reservation bateka ketchup eyo. Because that is their clientele chichebaliko. However, when you come in and you cannot afford to reserve the table, by now bakuteka onyumirwenga banno. Anugo take yo wansi abalana babera wana. Kubeno yona wajjude. Reserving no, sometimes nafe tukola I'm there on band night. But the people reserve, they come at 1. And they sit. Why do you think because they have reserved. Why do you think they come at 1? Basokana babuza abantu baweze bali bakapera babia. Nedda sebo. So tukozesa ku raising audience banene bati you stupid kasuku you are supporting illegality. No, it's not. No we kutwala mateka. It's someone's place. I've seen restaurants. Actually, me, I've been to South Africa. Santon Square. We go to a place and they tell us if you have not reserved, we cannot admit you. I've gone to a place in South Africa where they tell us you cannot come in here with the shorts. You know? At the governor years ago, before the new owners took over, na toyingiza nkofira, toyingiza shorts. That is okay. That is okay. Yes, atenga na wera, baina gundi ze bakola, but up to now, you reserve. If you want to sit, you reserve, bakuterako ere chupa. Kati abasigadde general happiness dawo bayina we babateeka. Kati yawulamu ebisenge kolera bana bamwe ababia n'abaweni bamumubire mweka. Iromba, let's go to another discussion. Omanyi gwe tokuba bbaala buli kiseera katojja bitegeera. But well, legally you can be right, but this is what is now happening. And I cannot ask you not to challenge them legally. Now, nakula bango yogera ku news. I'm now picking some of your discussions. Yes. Again on X. I mean on X and Facebook. Or in your Facebook. You seem to differ with the news that come out. You seem to differ with the notion that they get leaked. For you believe these people do it deliberately. Katika nkubulire. Edda litwalabanga abetunda abawala bali ya ku speak road. Bemiride balinze baguzi. Neyo street egenda ku fairway yawe. Nawo ku William Street. Twabalabanga. Nga betunda bayimiridde awo. Ngojja nolamuza. Neze sisobola bikola ebi. Nayo oyitawo ne bakuyita n'okuyita. Kati abantu abadde wano
Kumutimbagana. Kati kye bali mu kukola okwetunda obulungi ayagala kulaga nudes ze. Alaga obwerere bwe, alaga biki. Kakati akimanyi kikyamu. Kati kyakola kwe kunoonya ego yekwasa ex wange. Njagala government ekole bwetyo. Kisi tusiye gwe nasembye okulaba. Mbadde bulizo ndudde nga njogera ku nyambala ya Shiba ne no gundi Gloria Bugi. Buli bwe mwogerako olowooza mmunako problem oyo Shiba. Gwe olowooza kuba nkola buli mwogerako kola bwetyo nontunulire. Sina buzibu. Ndina obuzibu ku personality y'abantu. Bayigiriza nnyo obugwenyufu society. Society nebukkiriza nti kituufu. Jukira nti these people are taken as role models. Baba leta no masomero gaffe mbu tulese role model Shiba. Aja yimbira abaana bawala bamulabireko ngekyo okulabirako. Olaba omwana wo bw'abeera bw'atwala Shiba nga role model we. Aza yambadde bwerere ne Gloria Book. Shiba tayambala bwerere. Akola ate. But she puts on well. That is okay. For you may not. But these days people don't go to schools like that. Ministry yabichusa. Twamala kubirwanyisa. Nakati waliwo abakyabikola. Kati ate tekiri kunyambala yoka. Naine music goyimba. Shiba agenda kuyimba nyimba ki mu masome mu mwala wango w'essomero senior 2. Luyimba ki bwogenda kuyimba. Njagala otwale abantu abayimba ennyimba ezina kyezigatta ku miti. Erumba oba okaddiye. Like this years ago when I used to see you. Why are you so rigid? I'm a Pan-African. But don't your daughters dance to Shiba's songs? Nabagana. You see, Wabagana. So in secret they do. She's the biggest female artist we have in Uganda right now. Why could you say that it's wrong? These are your role models. Katude ku cha nudes. Kati nudes zino. These people are releasing them intentionally by themselves. That one I will agree with you. Naye ayagala kufuna kye kwasa. Nagamba my ex. Kati njagala police ekole bweti. Kasuku. Njagala police ekole bweti. Kasuku. Bwogamba nti nudes zange waliwo ex twatabuse nazireleasinga. Police gyemanyi n'okugubwa ina teyina kukoma kweyo statement. Eyina kwita noja kitebe kya police n'okola statement. Bw'omala kola statement gwe basobola n'okusooka ne bakuggalira nga bakyanoonyereza ex w'oyo. Bwe bamufuna ne bamuleeta. Kakati ne tufuna statement from the ex and from you. From that ne tufuna ekituufu kiriwa ex yabireleasinze oba gwe bireleasinze. I have two instances to back up your discussion. Yes. Twala kwalo Mathake yaloopako omuvubuka. Gwalooza nti yafulumya nudes ze. N'agenda paka Luzira. The guy went up to Luzira. Very good. I think some years ago Judith had did the same. Yes. Her nudes leaked here. Yes. And I think if I'm not mistaken, she went to police. Very good. She filed a complaint. Very good. And I remember very well our police in Abagamba, they have the capacity okutrackinga originality y'ebifaananyi ebyo ne bebiyita mu bantu miliyoni 2. Ani yasooka batrackinga ne baddayo ne balaba kyavaawa. Ani yasooka awo mpagira gwe the author yani the first releaser yani. Yes. Bayina capacity eyo. So tekijja kumala mu mazi kisitu otulaga ebyekisiru byo then oveyo gambe it is my ex then tomorrow oveyo gambe I have seen her apologizing. I'm very sorry. Wanu akiriza nti yeye na she's very sorry. On the other hand agamba eyo AI olala agamba eyo X agamba AI nedda sebo sigogenda tusomesa engeri gye AI tukukwate police ekukunye ogendeko ne Luzira on remand nga bwe tunoonya boyfriend wo ex wo bwe tumufuna naye ne tumukwata from tubalete mukaguli kati mutanke kuwoza bya ani ebifulumi tuleta technology tulage nti byava wano bweva wano gwe tukutogende kubanga nawe oyino omusango omanyi lwaki nawe oyina okibonereza ogena kifuna otukunamidde lwaki wakkiriza okukwata ebintu ebyamwe biri private no bikwata musango it is not acceptable. No. Wow. Kasuku mugenze you in a private room mugaddewo teri abagoberedde kati ate kikwaliriza okukwata ebintu byemwaggaliddewo ekisenge ne muggalawo ate gwe n'obireeta eno n'obikwata ku simu yo kiki bamayina okuggyako amataala oba they dim lights obikutte ku simu kubiragaani kubanga waggaddewo ekisenge kyo tewali abanoonyerezaako bye mukola byammwe muli bantu bakulu obadde obikwatiraani kitaawo
kitawa biri mu ebyo so kana akamanyiro akugwenyura okufulensia fu yaba gwenyufu bina koma police njagala gikumiriza atenze simanya aba police bano walwe Ministry of Ethics and Integrity Directorate eri mu maka gaba president office of the president Director of Ethics and Integrity juzi nali no mukyala abo twali ku media center oyo mukyala nakulaba ngo yogera ku gundi we yagamba agenda kugalawo best hotel no kaya na tebagigalawo oyo mukyala njagala ku empowering waliwo Ministry of ICT and National omanye ku Ministry of ICT bagateke kigambo national guidance sebo what are you guiding national guidance kitegeeza kikasuko national guidance kitegeeza nti oyina kulungamya ensi batulungamya de bana abantu kubyo bugwenyufu when do they police buli week Monday my brother Rutuma Kisoke akora press conference ku security nebirala when do you kulungamya ensi kubibalina kukola kubanga police ekwatibwako bibalina nakola nakuteka mu nkola bino ekwatibwako when do they kulungamya ensi kubine bye bugwenyufu kisitu yalabadde mu komero lwaleero ngabwe tunonya XW bwagamba yalabadde mu komero naku zo tulina muno obuzibu the quality of those nudes is going down so rapidly people are not happy so we support you on that togenda mu quality the first issue is why are you capturing yourself when you're naked even if it is your boyfriend who licked it but in the first place why are you capturing but even still why what your stamina boyfriend what you do and like this it's wrong we shan't support it now away from that so tumalirize ensonga kugamba nti njagala kugamba police njagala gamba ICT and National Guidance especially National Guidance Department and National Guidance njagala gamba Directorate of Ethics and Integrity etulama office ya president can you imagine njagala gamba sirabanga ko bantu bakama bange naye kigatteko kimbadde ngenda kwogera kigatteko katuge mu birowoozo byo kubanga bakama bange UCC yevunanyizibwa ku biki ebiyita mu kumitimbagano naye obudde basinga bumalira mu politics nebera mandate yabo primary de bajera bidde runga miensi ku biki bayitiza ku mitimbagano wala abantu nga balina na accounts TikTok account Facebook account YouTube account omuntu najja n'ayogera ebigambo omukutu encha n'akomo encha n'ayogerako ebigambo na tokugalawo nga mwagala Facebook tosobola kugala omuntu ono kubanga wala bagamba abogala guno agulawo omulala kasuku wima nkumanyi nti gwe kasuku nakugadde wano kasuku live encha n'ogulawo kasuku irumba hise nenkukwata I arrest you and charge you bwe mutakola ekyo ensi eggwawo kasuku nali Burkina Faso ne Rwanda wano kankusokere Burkina Faso nagende Burkina Faso abavuka mu luwumula b'emyaka 9 primary secondary senior 1 mu luwumula bokebera ku TikTok account zaabwe there is what they call artisan industry olabe eyo gunde eyo national theatre yogiraba awali artisan eyo Burkina Faso eyo kasasiro Burkina Faso artisan industry evanga ku ekizimbe obuwanvu bwayo evao ku national theatre pakanga wa ekizimbo buwanvu osoro komanga wano kugundi Kampala road nga kugundi nga nakasero market ate side zibiri oyiteno neno wakati walimwe kubo eyo na artisan osanga mu kusinga abavubuka kakati kyosanga ku TikTok ye dollar price nteno bango ya $5 eno ya $10 byosangako kati zangu TikTok z'abana Uganda ab'emyaka 9 12 15 bali mu kunyuma ebyamwe by'ekisiro bibaliko eyo government evunanyizibwa ku bugwenyufu bw'eggwanga lyabwe nagende Rwanda nene baka mu hotel TV station obuzibanga za bwana nyini omuwala tokkirizibwa okuzoyambadde bukunya nga bino byenda bawono ku TV za wano oli nazira dala bukunya na atankuwereza ngawereza entertainment ani agamba entertainment yona kubeera bukunya Rwanda n'okikola tokoma wenkya Rwanda wano kyobula bana abanyarwanda benyini abalonda bakola ebyekisiru n'abakola bino bamala kuva Rwanda ne bakrosinga ne bajje ayo awera nti abantu abakola bino abasingonyi banyarwanda naye wabe tebabikolerayo why don't they
Kasuku, have you paid attention to who is doing this? Gwe batunulira balabi. Abasinga bungi baki? Either Banyarwanda bazalibwa wano oba Banyarwanda ku weekend bajeno ku happening. Why is it happening ile wamwe mbikola bino? Why have you found a fertile ground okutambuza obugwenyufu mu Uganda? Rwanda bukola bakusibirawo. Bakusibirawo. Egwanga Kasuku. There is a philosopher ayatugamba from German. Yagamba bobo yagala kufuga ensi ebanga dene nga tebategedde nti obafuga gwo balimu bafuga myaka ana mu 5 myaka 10 malolete no mutabani wo ulira ngotunuliri manne soko ulirize kino philosopher yagamba nga nze nawe tatunazaleba yakiraba nawandika akataba naga bobo yagala kufuga ensi emyaka mingi nga bofuga tebategeera basirusiru tebategeera nti gwo bafuga gwo balimu myaka ana mu 5 myaka 5 bawe dembe lyekisiru bakole ebyo busiru bawe dembe bagwenyufe boogere ebyo bukaba bekube balwane bakole kibuli kimu bakole ebyo busegu mu lwatu nga gobo bafuga kintu kimu kyokka kyoyina kubeera very firm on agezaako kumanyira entebe yo kutudde oyo mukwate nnyo mukwate musibe mukomera kiza bezije musibe bwe nave mu Uganda duke abo bakwate naye bano kasita bera afuma komanyoko bikali ebinyika lebikinga gweta kuvumako nga bajoga muzeyi nga furuvuga bajja muzeyi oli wakabi muzeyi oli wakitalo bwaje bweru gwe kali bino kali biki bwaje wo musitana muzeyi oli wakabi abo baleke uyo mulungi philosopher yakyogera kati byende bono ndaba musibene bitabu byasoma kikatabu kyasoma toina kyogata kubango ndozo muri ogamba bilioni zange 5 Mutyaba nkyerako ku muliro essimu eyo mbadde yerike ebintu muri ogamba bilioni zange 5 no billion 5 it's okay. You raise very important issues, by the way. Yeah, I don't think we need the nudes out in public the way they are. Rakubanti me also I have chenyongereza account quality yazo sikyagitegeera. But by the way my argument is with the quality. Yes. So bebera birungi bijje kyogamba. If they are qualitative they should come. For me I think it is okay, but well morally it is not all right. And my argument eri wali ekitekesamu amaanyi wano mu byoyogera nti tetubyagala nudes ezo tetuzaagala naddala. But ebisigadde you think I don't think as a country we should be doing some of the things we are doing. But well, you have the chance, you can talk about it. Amawanga. Okay, so komaliza. No maze. Amawanga gonna getwegombo lwaliro nti gakola kwanye negatulekawo. The first thing they worked on was the moral fiber, the moral fabric. The moral fabric of Kasuku. Tosobola kukuza family mu makago n'obafuulamu ekyomugaso nga tosose kukola ku the moral fabric of that. That's why in our traditional homes culturally we twakula the child belonged to the community. Nti gono bokulanga gwe bakujoge waka omwana okasaba community agenda mukolako nti bwe nkusanga nokola kicha munze ko nyini nkwekubira kubanga kitaawo bwabanga ye munafu nze nkwekubira nenkugonjola so byogenda kukola ewa mwe tojja bireete eno kubanga bo bireete eno bya affect society yala bajja kuwa ebibyo omwana yali tatya kitaawe ne mama onge nti yeba musuta nti machura baba suta nganyo bwe yajanga eno kusomera mu society bamugonjola kimuyambako kagenda kudde waka nga bakoze eki bamuyambyeko era abamu basirikanga n'abaana bawe naja nayogera kama ne headmaster omwana wange ayina ekintu munyambeko munterereze ukitegeera society olwaleero ebyo byonna byakola ki government ya amawanga gona gatwegomba nti bano bakoze. Look at Singapore. No, just tunula ka Rwanda kano. Rwanda one district of Uganda. Kagame yakulira photo of Inga primary school yasomere. Kagame against na terezensi. Why? The moral fabric. Foundation yensi onokula oba family oba muntu yenna moral fabric. That's why today nga tudda ku mulamo gwa border mob justice kivudde ku ki? Aba boda tubawadde dembe kola buli kye baagala kukuba wano ne kitandikiraawo mu Uganda amateeka gafuga ebyenguudo bya Uganda bigamba nti ovugiranga ku left boba yagala kuisoyisiza ku ki owa boda bavugira wano avugira buli awali space avugirawo ayitawo omupolisi wa traffic amutunulira bwati
taina kyayogera goyo motoka kikole oja kubanga so omuntu niba boda boda tamufaako ne babalekerayo kati ba graduate nze baze kumubuza zibatakati bokola omusango ku boda boda kati ruli bale bakola mob koyo akwasaza wa boda kati nabo bavuddeo kati ku muntu yenna gwe balowooza nti ono omusango kati bakwekolera bafuse baseke ntikati nabbye mu banka si wa boda naye muntu obuliza abbye banka boda kati justice boda yegina twebola bono omwami wa rugby gwe basse kati olaba bagenze no byemizannyo kati aba boda olaba bawanviza omukono gwabwe nti n'ebyemizannyo baagala baba birungamya government yatunula boda bagiwedde embere liyitirivu because the whole issue was politicized nti aba boda kabakole kye baagala kasita wali mbululu bebawezaaki enamba kesi sebo yavayo ne yagala kubatereza aba boda manche bakola bafuna obupande bwa General Muhoozi ne babuteeka wano. Do you remember? Kopiji. Abakesi nayogera ko ne spokesperson okesi yenyini juzi wano tuli ku media center niwabini yangamba Mr. Irumba ensonga yongira bana this issue is political nafe tukirabe kiri mu Kampala boda bogenda statistics za police are releasing for this year 70% of the cause of accident is boda. Did you read that? 70%. Bogende mulago bakuletinga ne ward yaba boda accident muina ward yamu. But if you sit down and calculate and realize how much widows and widowers boda industry has caused society, do you still continue folding your hands? Abantu bebase abana basigadde bamulekwa abakyala basigadde balina kubanga of boda because of boda. Can you sit down and realize that? Then the government is serious about it tunula bwetyo. So kati balabe nti tembafaako ne bakrosinga no mu department center kati bokola omusango boda yekwekolerako okitegeera eyo mob justice bwogizimba mu society ekigenda kyobulaba today obumenyi bw'amateeka bwonna kubba amabanka okukwata abakazi okunyagula obusawo okutta robbery high level robbery murder zino kugoba omuntu n'omukuba amasasi nga zeno gwe bakubira wano yani Katumba Wamala bona batambulira ku boda. So boda has aided all sorts of criminality. Naye government esigadde zingangalo sebo teyina kyebagamba okitegeera teyina kyebakola. All sorts of criminality has been aided by boda. When you tell them let us organize them tebagala. So finally fetu luzingo obulamu bwaffe oyo muvubuko wafudde wa rugby nalabye omwana gwalese mwana muto nendaba omukyala gwalese mukyala muto omwana oyo enkya agenda kula school fees ebule afuke kadaiday because of you naye gwana azaala agenda kubeera bwatu. So you see how that chain will continue because of mob justice of boda. You will not understand that chain. So you want the bodas to be worked on? First of all, what are they doing? All these bodas in Kampala, what are they doing? Mukola ki mu kibuga mo? Boda neta no kusinga ko namba y'abantu mu kibuga. Mukola ki? Nagende Dubai, ogende Dubai. Waliyo boda. Economy tatambula. Nagende Rwanda, boda jeziri naye they are very organized. Buli stage ya boda kuliko namba gye baagala. Twagala wana abantu 10. You register your name, your telephone number, your photo, your helmet ngelikuwa manyago na buli kimu 10 banu bawedde bwojoli wa 10 mbagamba genda walala kubuli stage kuliko chairman wa mmwe ngojeko chairman we kyaro chairman alisiona kuliko chairman wa boda kuliko secretary kuliko buli kimu to simbula to kuba mugere boda gisimbula ngono omusabazi wo tayamba de helmet tokkirizibwa just omusabazi vuka wa boda omusabazi ngatona mu helmet tokkizibwa kusimbula boda ekyo akitekesa mu nkola si mu police si chairman alisiona we kyaro chairman wa boda ku stage eyo awo bo walirize mpaka yenyini yakwekwatira nakutwara ku police oba nakubira police neza ne kunona mbulira nje wa boda bagenda kuleta rugezigezi tewaba nayi wano usanga no makago kumakago ku gate ofuluma ku matia wa boda stage ya zed kumakago ku gate yo bodas are everywhere. They are staging anyhow. Then bwe bajja mukubo navuga nga bwayagala tewali mateeka rumuna leo Kitgum House nenda ebitala fye bitusibye tuyimiridde aba boda bavuga bagenda nga fye bitala bitusibye nga nabo bavuga kusedi yange bavuga bagenda
nenda ba boda boda olabe no gundi linye ko berita mabega ga gundi ga bagita kyeyo Dewington Road olaba ntu bodzeyo botuka wano ebera wano we aba boda boda basigala bagende eri kubitala ku house okitege straight te bali na kwetola round eri bo batema buteme wano kati ekyanyiza kikino fe abale bayimiride ne motoka ebitala bya yakayelo wali omusaza yandi mu maaso na asimbulanga bya yakayelo green edeko omupolisi engeri ya kangavulo omusajja ono ate nga asimbudde ekitala kya kayelo si red yellow kyekidda ku green sikyo engeri ya mukangavula mwenzo okuloza yaso omuntu naye yali akola ekyo ng'aba boda boda bava Dewington Road bavuga mu one way in fact ali mukuba doji nga tebamutomera amaaso ge gali ku motoka what type of stupidity is that Kasuku ono avuze ku bitala bya kayelo nono ali mukuvuga one way ate somu bangi ani ali mu nsobi bali naye omupolisi tabafa ne bali mu nsobi no baba tusale ensobi oli omuleka wa yellow kuba ali ku get set ali ku get set ekyokubiri avuze no bwege yasimbula mpola ekyokusa tomanya maybe ayina asobola kuba yalina challenge naye ekyo si kikulu naye soko kole ku ono abayitawo ono abasuko abali mukuvuga mono we ne bajja bali ne batusanga fata abatereddwa ate tulina kubalinda basoka bayisteo omanyi nti omaze banga edekika 10 olinze bitala ne bikutate wa boda boda omukyamu ate ne bajja gwe ne bakulemesa okutambula osoko balinde bayiteo ebyo no mu police abalaba kituguma house yao boda boda befuddeki what are they who are they fabe motoka boda boda usiba kusomera boda yali anzisao kugunda olaba Good Friday eno yini Easter nze bali banzise kulwa kuna enkera Good Friday line kuberi yambuka ku radio Simba noja nokola bote nokirira wale na Old Kira Road kati wali waka junction akajene kwa Bukota apartments wasudiro genda ku Kisu tuli mujamu wegulo sanga bili tewali matara amasanye kagenze tuli mukajamu naye ngatambula mpola mabe motoka uwe boda mvake mabega aja wano wenyini ku gadi yange mu maaso avude no ku right najje no ku gadi wange wenyini nawe tanayagala kudda ku left nge motoka etambula agiraba nampetera ku gadi gadi omupira ne kola ki ne gulinya pichiye omupira gwo maaso bagirinya yavaho nga ayagala kunkuba ntinze mukyamu lwaki mutomedde Kasuku oze no mpeterako no yingira mu motoka ngo gira betambula motoka ne kutomera era kyo badosubira no yagala ku kimotoka yange bwena mutuna nemburu ebyo kwogera naye nga bawera kati ndaba baweze amasinya zitekuli inzaba motoka bannanga abambadde mabega akuba ngombe ateka indicator yagala kuyita unsigadde bwomu ababoda boda beyongera okuwera nga bajja kunyokya nsaliriza bulungi magezi gange nga nsimbula nga ngenda yango boda jagamba je ntomede nyononyi yajingobesa boyango bomanchi yakola amateka yakatwalira mu ngalo na stole jinja nankube glass yo maso najasa yasoka naja navuga nampitako nakomawo najikuba nagenda neyabikeyo nalonye jinja da nakoma nangoba neyo mabaga nakola ki najikuba najasa nayase glass yezo biri kakati no tunulira Kasuku abantu bano gonkozesa ensobi ate goli mukumbonereza why kubanga oli wa boda omupolisi nebo tugenda bwogenda ku boda ku police station wa boda police araba govuga motoka go innocent oli tayina alemera kugwe ira salopa nakati salopa ekusoka bali budde bwa kiro boda ye ainengere jakwata namba plate najuwanika bwato najuunzika ngato mu kifo ky'okusomeno osoma mabega gayo okitegera ngatusala nagisoma naye no labadde ngisoma omupolisi n'ogenda ku polisi osobola okumalayo omwezi gumu ng'ogoba ensonga eyo n'omaliriza ng'ayo noonya obudde bwo ng'ate akusaba sente agende mu kamera anoonyereze kamera ze twakosenza omusolo ogenda otuyambeko kati okugendayo okutunulayo ogamba nze nkuwe sente byonna bikuttama n'owulira nga bikunyiiziza then oboolyawo n'olwa polisi efulumisa report bannange tulibasanyufu nnyo ku luno crime rate ekendedde by 10%. Polisi no yagala mukuba oluyimu TV. Crime rate ekendedde fe twabajja mu bwesika tutyabala opera nze nalopo gwange. Tetukyajja bwezo yagala kunfula lusuku nagende Burkina Faso nali Burkina Faso ngate gwali yali nsobi yange tuva mu basi
abatembe bali ku hotel ya fetu ingirira ngo mutembe ngalesa iPhone ngayagala kunguza nabasaba sente ntono nga sijigula iPhone e Burkina Faso kujigula ntuka mu hotel nga iPhone nga si iPhone nkubira security ga bobango li if you are state guest ngoli mugenyi wa Traore bakuwa security gokolagana naye mukubire simu mugamba musajja anfezi naye kirungi bwana wetu ali tulamuza naye mukubye kifananyi nga tategedde nekyo ko yali ayimiride nga waliwo kamera naye mugamba musajja anfezi kilo nangamba let me come tomorrow and we see bwenza nangamba abada ayimiride wantu bali nangamba that camera must have captured him naye mugamba no nange kiyini mukutte nangamba isho anti yeah that is good ngamulage kifananyi nangamba don't worry tugenda mufuna twali tuli awo lweggulo tukomyewo nga wali nga police ngakola ki nga mukwata nga bamutwala ku police bamubuuza ono mumanyi ntase mumanyi simulabanga nako nti eggulo watunze esimu nga ya fake ya iPhone nti notunze mu simu naye ntenzo no simumanyi simuguzizaako nabangamba nangamba nterete ekifaananyi esimu yo nemulaga ekifaananyi kikino nga anti kati nze naguza abantu bange simanyi nti okay very good kati olina omusango okusooka twali tutudde ku ntebe ffenna ku kafoomu ku poliisi bwamala kumulumiriza nibagaa kati olina omusango kati va ku ntebe tuula wansi you now suspect kati olina omusango waguziza omuntu ate nga guest wa president guest wa state nomuguza ekintu ekifo ogenda kutunda erinnya lyaffe eribi ogenda kwonoona ekifaananyi kyaffe naawe tuula wansi wamala kutuula wansi nagaa naye kituufu kiri sente kati kiziina nazikozeseza kituufu nzikiriza naye kisente sikole nti tofaayo ojja kubira bwe wakabaleete sente ojja bakubira kubanga ono guest addayo omwami bamutuuza apuka bakubira waka ne bateeka sente ku simu n'agenda n'omupoliisi ku mobile money ne bajjayo sente zange n'azimpa bwe bazimpa bakisolovinga mu ssaawa nga 3 mpulira essanyu linzisa kubanga nali nkopealinga ekifaananyi bwemba Uganda poliisi kati ekutono nga ebifaananyi bibindi nkwata sente dola ezimu ze bampadde nga nzuwa abasirikale abadde banyamba baali banzisi nono yini security officer gwe bamba kutamba naye nyini yanyigira naga you would have consulted me first before you give them kubanga bwe bazimpa some consulting and nzize ensobola nembawa nga simubuzizo ono okutege naye nyini nali ntegeso kumwebaza mu ngeri yi nga tumaliriza yangamba you would have consulted me here it's a crime you are trying to bribe the entire government this is a government worker a police officer it is the government it is the country that pays him to do what he has done so there is nothing that you should appreciate him with apart from saying thank you. He is doing his job. So why are you giving him money? So here it means that actually you want to compare yourself with the country because this person has been employed by the country government. Mukozi wa government eggwanga liri musasula. Kati gwe oyagala kwefuula Burkina Faso. Nambuuza, do you know the meaning of Burkina Faso? Nali nkimanyi ne mugamba yes. What does it mean? It's a land of the incorruptible, a land of the upright people. Burkina Faso mu Luzungu kitegeeza land of incorruptible, land of upright. Nangamba now do you see what you've done? It is contradicting. Abasajja bali banzi lwakugezako kumwebaza singuzi na nze kenyi nasalawo tebansaba kyeki kyali kimenya mateeka oluvanyuma ono musirikali kubanga already yali amanyi nti mu state guest n'abantu bakimanyi bansonyiwa ne bangamba kwata sente zo next time ogende naye kino kiyige nti wano Burkina Faso tokirizibwa okuwanguza oba okwebaza akasiimu ku muntu wa government ng'ate kyakoze kiri mu line of duty ye wano ku police jangu bakwe sente zo nga police ezitaziza ku mubbi ozikwata oziteke musaga mwebale nnyo ogende olabe kikole akasajja kabi nnyo kafunya ako kasajja kabi nnyo ako takavaako kintu alowooza nti akuyambye ate nga uniform gyayambadde gwogisasudde n'omusaala gwogisasudde anyway nga tuwunzika we have entered into a full hour now. Serious? Yes, we have moved into a full hour. As we wind up, yes, sir. You know, you are the moral policeman yes. of this country. Yes. I saw you talking about proms and these campaigns in schools. Yes, and again you are against them. I am 100. Tatwasoma kwanza nawe. Twasoma. Nze naliko I was head of Gundi nali nkola ku byamawulire kusomero nali nsomera. I was the Gundi in charge prefect wa mawulire. Nali nsoma ku parade ya mawulire buli week nsoma mawulire.
kyava ku butonga nsoma mawuli musomero gwe mulimo gwe bamba twa campaigning nga ku somero ku parade olide twetaga motoka twetaga kugenda bazadde bo basabe sente zo kubagulira bali obuswiti twetaga kubisa bipande tebatulondanga kakati what has come today nti omuntu oga oli mu P4 zo oli mwana wange yankubide P4 mwana wange mwana P4 mama yankubide simu batusabye sente za posta zawo ngo anje omwana yesimbye ku wa prefect musasule sente za kubesa posta ino nasarode basindike nimugambe tumbavu in fact tobyeta bamu naga tobyeta mbade simanyi kati tobyeta bamu sagala mwana wange yesimbewo mwebyo bukulembeze bw'essomero bwe kibanti bagenda kubisa posta bagala gwalogo nalabe bafune emotoka ya bay ne bagitekako n'erinnya lye walabe akagundi kyataddeyo ku Facebook ye ono the superstar omwala yani ono omwana omutono Felista the superstar genda yokalabe nga aze kumcampaigningira aze campaign omwana wa primary aze the superstar ngaze okuyambako akampainingire ku convincinga bali ngo balondo ono ne bafune motoka ya bay ne bagiteko na manya go mwana ne bafuluma ne somero mu gate ne baza kukubo era kifane bakikubo bali kukubo kati kasuku boya gara kukulembera bali mu somero kukubo no nyaki ico kimwe cyokubiri kati eyo corruption mind eyo bali mu gizimbira dala kuvira dala ku foundation yo mwana omwana encha bwakula nayagala kubera member of parliament ekyo kyabulijo kati ekyo kunonya sente okubise poster o bribing kati kyabulijo yesu sate gye bali mu kuzimba mu maaso naye Museveni yesimba ko entare yabikola ebyo lwaki gwe lero kiza mu government ye bikolebwe Museveni yabikolako Museveni yena sente singa byali bya sente Museveni yalibada yesimbyo entare lwaki lero yagala society gyo kulembera ebikole lwaki chekiri ne kinabuza luli ononsonyo okogera ku bilioni za 5 gwe nkukiriza you deserve it nayo abantu bwagenda nabo ne ba facing Museveni ngabantu bagwenyufu ngabogera bintu byabo gwenyufu nembuza Museveni yali mukwa wana bilioni 5 ngojeko kasuku nkubanga they are influencers they are content creators nzagale nche Museveni akwata abazukuru be abamuhoze na aba patients atule nabo mu sitting room bateke ko YouTube sano yoyo balabe banyumirwe the influencers sikyo kati let them influence your grandchildren bo bagwe toshora kutura nabo Museveni mu sitting room yo nolaba ebintu besagala kwogerako nayo bamanyi bwagenda nabo nolaba yogerako no umugambe ntuka nolaba abantu bwe wali nabo bamanyi sagala kubogerako gwe bo batosola kutura mu sitting room n'abazukuru no mumbiraba lwaki abana babalala gwe bo kulembera mu gwanga lyo boyagala babirabe you are calling them influencers. Whom are they influencing and why? If they cannot influence yours, why should they influence mine? So society mujono nya right from the leadership gwe cyota yagala muzukuru wala be lwaki yagala wanga akirabe aba bantu bawadde bilioni 5 okuza ku influencing society gwe aba bo baba influencing okiriza tutandikire ku ekyo mbalete mutule mu sitting room munteza mweyo muteke YouTube channel eyo mugirabe nga full figure awe mula nga simanyi sefuka awe mula ngono simanyi sengasi awe mula mubiteke ko mubirabe omalo gamba they have influenced you very well my children bwoba to kisobola lwaki abango yagala society mujono nyenyo nti na omuntu eno government ekugamba nti batudde ku pillars government eno kwetudde ya Pan Africanism bwekiri Museveni yalaise ko group ya Pan Africanism na atura nako nabo nabawuliriza oba yali abasupporting zeko yade mutwalo gumu ogwe Uganda aba supporting ankomwe nothing maze myaka 12 nkulembera Pan African Pyramid sente zenkozesa zange ngo omuntu nziza mawulire na mukwano janga balala private people government evanga yugamba kato yambe ko Pan Africanism bali mukuyamba ba influencers bali mukwemula olwaliro society yone yononese kuwemula government etunuli fa bali badde bayamba ko kulwanyisa ekyo tebatulaba tebayamba so mwagala fa society mwagala generation je mugenda kuleka efananete muwozi gwe mwagala kulekera ate muwozi agenda kutaba abantu bana bamalewo omanyi lwaki onazale so bugwenyifu bugende maso ate muwozi tabwagala kyoka yaddako kati kye kigenda kuddako agenda kutaba abantu agenda kusiba abantu mboke jakaba egenda kunyoka mugenda kuchuka kifuba ona abalese mugwenyuke addako
tabyagala kati kye kigenda kubeerawo mboko okay that has been my man Irumba buli lwajja wano abeera ayina ensonga ze zayagala okwogerako ate tazita nga tazimaliriza but the Pan-African Parliament egenda kuba celebrating 12 years yes then tugenda kuba the 9th Pan-African Pyramid Global Awards. You have this artwork that we used last year. He can still share it with you. Mututeeremu wano mu discussion eyo gye tugenda okubeera nayo. Table of 8 ya 5 million, platinum 1 million, gold 500k, silver 400k, bronze 200k. Event eno eriyo nga 29 August. Speak Resort. Ku Speak Resort. Mugenda beera Speak Resort gwe tugenda kwa wadinga omu kwabo yono. Rajiv Pareria as a humanitarian icon. Rajiv oyo abantu abamu kasuko nakano kankogereko ononsonywa. There are people who have money in Uganda one. No itabayamba. Yeah. Kyomala banze sinavayoko okukanya nekyatuka ku Anita Netina gundi speaker Anita. Sikanya nabo. Omanyi lwaki? Anita ina weakness yemu. Indoza jeba muvunana kati. Anita Mugabi. Anita Mugabi. Kati waliwo oli afuna bilioni 5 najja wano kasukuta so kuleka de mtwalo 10 akola gatayina. Anita bafuna bilioni 5 ajja wano mwenane mufa sente. Pakati jeba muvunana agaba nnyo. Sika anti abye nnyo agaba kwa olwa ababye na abasinga Anita. Lwakuba tetumanyi ne mutwala kino kizimbe kya Anita akizimbe ya munyonyo. Kina kizimbe wale kija ye bwafunye azimbye nagaba mwe muzifunye mukoze muki mwe mukoze muki baziridebo tosana kuteganya nti ayina bilioni yo mugundi Anita bwafuna sente ayita abantu nabawa no gamba Anita yafunye Rolls Royce kale yadde bagimu aneka tugambe yajugula bilioni 2 sikyo oyo mubinyo. What about you who eats 2 Rolls Royce every day? Walu wano budget yo muntu nga buli lunaku asasanya bilioni 2 ezo Rolls Royce 2 azira buli lunaku ate yagamba oli Anita nti mubi mumukwate gwozirya onaguze mu motoka gwozirya Anita afuzimbyemu amayumba gwozirya Anita awerera gwozirya Anita ina babaka ba parliament bane bayamba ku bizibu byabo mu constituency kati Anita ye mubi inze mulime ebintu bye mukola nseka nentuno Anita last year wasn't she the guest? Yes, she came. Yes, va kuchakuja kuka Anita buli cause entufu ag supporting izo yampa sente zokola wadi so beba n'abantu banyamba government ne Museveni bonna ne pana tebayamba sente muzifuna muzirye mweka temuyamba society hakati mutugamba Anita mubi kubanga agaba bwagali abantu ne bamwagala nnyo ne bamutukati ne mugamba oyo mubbi mwe musingo bubbi sente zamu muziteeka rudawa ezamu zirudawa kubanga kyo muzibba muziteekawo ono azitulaze jaziteeka mwe muziteekawo so kati omubi yaliwa kino tekisola byogera ko kasuku ugadde osewe kasota ni senti babbi naye wa Irumba mumina mujjo okwogerera olunyankole zisinaawo kati bwe butitize oboyina mubere bulungi mwera banagenda lindako kasuku you are a partner in the Pan-Africanism. Yes, that is true. Lwakubantu wakujukiza bukasera era njagala otunule wano yesologo kasuku live yeyo kati fe Pan-Africans tune ekizibu kimu kyetusinga ku bantu babulijjo nze kasuku twane tukanya ku kintu nobwe tabawondagana nze nkitwala. That's why you see my show running on NBS every day. Nekini kalisa na malaba kati myaka ngesa tubabeka kyetwakanyako kye kitambula eno nkola party yange na inakole yiye kati nawe njagala tukole ozanye iyo nangeza yadete tusinkana severally kubanga kati nze nkolaga ntina logo eweri as a media partner era na table yo ku Speak Resort munyonyo weri egenda kubaawo kati njagala zino ticket zizo naimba densaba bobo oyagala nkusaba abantu wano wala abantu bobera nabo wano mukatika mwekano ba bloggers abalala aba bobera nabo balete ku table yo inze nkuwe ticket bonna babere ku table yo. Thank you. Muri bameka ndaba wala mkono ntambi omwagala nyo is a very good analyst ntambi nale mwagadde 256 yoyo shalom na wala bonna balete ngabo bali ku table yo nze nkuwe tickets nja kubanku tujabalabirira nja kubanku budi oyagala endala bali bameka
mbulira nzina wano oyagala meka mpa endala nnya ezo ziri nnya mpa mukaaga tebebera ezo nnya tebebera ko 8 kankwe 8 ezo nnya ezo nnya kati ezo eyo tebo yamu kati tebo yamu ba influencers nga gwe jukulira kulya kunywa ate mushekinga ko nomugagga sudiri yechi then na yaba banonda babogera orupatwa orufu Jamaica ndeta ba Jamaica kono iwe bali aba Jamaica badza my pan Africans Jamaica jude ba pan Africans badza ndeta gonde waliwo Dr. Waka abira Canada mu America bona badza maponga South Africa no waliwo bendeta Dr. Shabalala oyo mukubarwana mu ANC badza wana in fact next time njagala tujja ontuogereko ku xenophobia in South Africa next time. Yes. Bobo mpado mukisam kamwana. Kati engeje tuli ba partner njagala nayibo katuyogera off air. Tujja byogera off air. Mutya tugenze. Teba webali. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yechembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannaye